Ombwa kali. Mulabye. Mu mawulire agaliwo Frank Antambi embeera eyongedde okubanga etabuka. Musajja mukulu yaguddemu embeera ey'enjawulo pressure zaalinnye okukakana nga bamuddusizza mpaka mu ddwaliro. Ebifaananyi by'olaba wabula ekisinga okuba nga kyewuunyisa munywanyi we Kasuku ye yabadde abisekeramu ng'agamba omusajja struggle nga agitidde mangu ddala. Kati musajja mukulu nga bwe mukimanyi avunaanibwa emisango atanaba kubanga avunaanibwa wabula ateekateeka okuba nga avunaanibwa emisango gya cyber harassment okujjonkera Jeff Chiwa ne Alan Chiwa. Ensonga eno eri deep nnyo okusinziira nti Frank Ntambi kigambibwa yagoinga personal bwe yali ayogera ku mukulu Jeff Kiwanuka n'abayimbi be okuli Ava Peace ne Joyranda ku luyimba olugambibwa okuba nti baalunyaga kushiba samali kalungi kusaba soka olakinge team Frank Ntambi musembere kumpi ateekawo QR mu comment section. Ombwa kali. Mulabye. Yabijja teleera Ntambi ogumamu koko. Sajja agumamu. Baabukuluma oguma. So mawulire si malungi aga Ntambi. Gatwese kipayo nga yemulaba. Naye tubadde twebase ne batugwa musajja pressure simukulu. All will be well. Tusaba Katonda. Kantu no. Kati bwe kati. Statement. Obrada sagala se. Kichako. Issue ba Jeff gye bayina eryemu. Ekisooka bo bagamba yandibadde ku nnyimba. Kyekisooka. Ekyokubiri they believe Ntambi yabalemerako nnyo. Nti ne bw'oba owolereza obaako ne wookola ki? Wookoma. Ne wookoma. Otegedde kye ngamba. Ekyokusatu they say he went personal. So there are 3 things involved. Kati ekyogoyinga personal buli omu waakirabira. Whether yes he went personal, was he giving facts or not, those are things well buli omu. That's why I think they want to seek legal redress. Naye kino ekyawano nange nkigamba nnyo abantu. Osobola okudisagreeinga ne Seimo n'omuwa ebibye leero n'ogenda kukiddako. Your point will still be made. Omwogerako leero, omwogereko luli atandika okufunamu ekirowoozo nti kubanga kati butereevu kubanga kati olaba society yaffe abantu bali aware. Abantu bazibusa amaaso kyekisooka. Abantu basomye. Mu Uganda abantu baavu naye basomye. Tegeza bamanyi. Ati listed olunaku olwaliro mu kiro sorry nga tebunaba kubanga bucha amule gatandise okubanga gatambula akatambi akone kongera okubanga kasatulatinga obatugezzaako okubanga tufuna ate akubantu abali Frank Ntambi okumpi ebyaddala ne batukakasa anti musajja mukulu mulwadde ebyaddala oluvannyuma lw'okuba nti akazito kamuteekeddwako. Wabaddewo peace talks ezabadde zino okubanga zigenda mu maaso eri omukulu Jeff Chiwa Alan Chiwa muganda we wabula bano bayeremye ne bagamba nti Frank Ntambi at least agende eruzira oba agende mu nkomyo asoke yebakayo wiki akakasize ddala nti Uganda eno erabikanga banyini baayo nabo ateeko okubanga abaweekitiibwa. Nkusaba olowooza kino ekintu kinaakolera Jeff n'abayimbi be oba nedda wakati nga ebigenda mu maaso musajja mukulu Shiba yasuubiza okumuyimiriramu olw'ensonga gwe yali awolereza oluyimba olwali lwogerwako ate oboolyawo bano lwe bayita no one yes olwo lutyo era Frank Ntambi musajja wattu wetwogerera embeera si nnungi pressure zeeyongedde abantu ne beebuuza ddala Frank Ntambi struggle anaagisobola kubanga someone oba okumuyita okuwa statement ate nga kyakakasiddwa nti statement eno musajja mukulu ayinza obutasimatuka oboolyawo okusinziira nga webitambula n'amaanyi eyamusamoninga oba eyamuteekayo eyamuwaabira gayogeza bena tugenda kwongera okuba nga tubikwa kati ekituufu kye kimuzina ensonga wawe tuyimiridde ono bamuyita Kasuku munywanyi we bino byonna abyogedde nti Frank Ntambi ekisinga okuba nga kimuteeka mu kattu abakulu bagamba nti yagoyinga personal bino byonna bibaddengawo ebbanga wabula ono ye muntu gwe tugenda okuba nga tusooka tulabe ono si ye blogger asokwatibwa ebigambo nga bye bimukwasa twalabako Isma tusuubira oba jjajja ichuli Isma all access naye bamunyigako ne bamuteekayo olw'ebigambo bino wabula teyabandalayo noza na wiiki wabula yabeerayokko omwami
ayitibwa Mirundi Junior eyasimatuse eyayise ku lugwanyo olw'ensonga nti edde before naye yabadde agenda kubanga akwatibwa ono naye musajja wattu bamuteekayoko ebigambo byonna kati musajja mukulu Frank Ntambi ayinza okubanga agenda kwolekera listi yaabo abaali banywezeddwako olw'ebigambo Job Hazards musajja mukulu naye nga ffe wano kwana bwe twongera okubanga tukugamba tujja kuwa updates zonna era naffe tugamba nti bambi musajja wattu Frank Ntambi Free Frank Ntambi oyinza ogiraba ino video ku ssaawa 7 ng'ebyaddala Frank Ntambi ye already bamaze dde okubanga bamunywa ffe era tujja kugamba bambi Free Frank Ntambi musajja mukulu naye nga ge mawulire agali eyo munywanyi waffe azaatugoberera tutera okubanga naye wano ebiseera ebyayitaawo embeera bwetyo sofa bweri abantu abasinga senior 4 ne senior 6 bagikoze okitegedde kati ekyokulala abantu bamanyi ne tumugamba tujje ne kamera ku poliisi ekabalagala enkya nti mujje nazo naye nagenza okwawukana naye ekiro ng'agamba mu ani ya muluma mbw alina aniya Mami Shiba tuweeyo ku ssente omwana ekimutwaza yali awolereza ggwe nga gwe gwayirawo tawulo tuweeyo looya toyinayo bw'omanyi mu judiciary Mami Shiba yagambye mbw alina aniya yalwadde aniya era yensonga gy'ayagala okuwa Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno bwaleme labika ne Ntambi genda a man has to face his fears nakola kano ne Ntambi ojja kwebaka kati mwe muli wano mulinga abaseka ne mugate ffe twakutuma kwogera kintu kyonna gwe wabyeyogerera n'omukulu naye bamuyise abantu ate ekyokulala abantu balina ssente then also abantu balina ebizibu bakoowu abantu bakoowu seimo waliyo omuntu nga tumulaba ayambadde nze kati nze ndi mu entertainment muno okitegedde gye nkuwa first hand information abantu bangi obalaba ng'avuga emmotoka naye nga asabirira nga mutuuseeka nga kaaka bwe kati tulina abantu mu entertainment nga takyasobola kugenda out weebuuza omusajja nga yabula naye ng'atya okugenda out disika agyagala okitegedde disika ayagala ogikuba muyimbi nga mumulaba wakabi mumutya naye nga talina ssente talinamu mitwe